Enjegeno egudde kyanja ku luguudo olumanyiddwa nga Ring Road ku ssaawa zibadde 3 ez'okumakya. Omusirikale wa UPDF abadde ku ddaala erya private nga ye Sabiti Wilson bwe yeesudde mu jjulume n'akuba mukama wa Amasasi agamujje mu budde. Akubiddwa ye retired Kano era nga minisita omubeezi ow'abakozi wamu n'ekikula ky'abantu Charles Okero Engelo. Ono ng'amukubye abadde mukuumiwe muyite bodyguard ng'amuttidde mu luggya lwe bw'abadde asimbula okugenda okwetaba mu lukiiko lwa kabineti olubadde y'enkya ya leero. Sabiti olumaze okutta mukama we adduse kiwalazima nga bw'akuba amasasi mu bbanga nga bagamba munviire muveeyo sina gwe njagala kulumya. Bw'atyo ne yeesogga saaluuni emanyiddwa nga Shamo Unisex Saloon ebadde mu katawuni akalinga mita 3 okuva ewa minisita. Bw'atyo naye ne yeemiza omusu. Nannyini saaluuni eno wamu n'abagikolamu balabiddwako nga bibasobedde eka ne mu kibira era nga bagaaniddwa okwogerako ne bannamawulire, wabula nga saaluuni yonna ebadde ejjudde ekitaba ky'omusaayi era wano poliisi ebadde yeetalanga namutala omunyagekente okunoonya ekisosonkole ky'essasi omuvudde essasi erissa omusirikale ono lye yeekubye. Wakati mu mbeera ey'okuluma obujiji waliwo abamu ku bakungubazi abagudde eri ne bazirika wakati mu miranga bwe babadde banaatera okutuuka mu maka g'omugenzi, wabula nga bano tebategeerekese oba nga babadde ba mikwano oba baŋŋanda. Oluvannyuma mmotoka ya poliisi ezze n'etwala omulambo gwa Sabiti ng'ogwa minisita gwe gwasoose okutwalibwa mu ddwaliro e Mulago okwongera okwekebejjebwa wakati mu bukuumi obw'ekitalo. Kabuye Israel ne Kitaka Patrick, BTM TV Community Report.